Ebyokwerinda bikedde kunywezebwa ku Bulange Mmengo wamu n'ebitundu ebyetooloddewo. Sipiika wa Paalamenti ya kuno Nnaalongo Anita wamu n'ababaka ba Paalamenti abalala bwe babadde bakyaddeko e Bulange okusobola okugula emijoozi egy'okuddukiramu emisinde mu Bunabyalo egy'okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II, ng'emisinde gino gigenda kubeerayo ku Sande ya wiiki eno era nga gya kusimbulwa ali ku Lubiri e Mmengo ku ssaawa 5 ez'okumakya. Sipiika Anita atuuse ku Bulange Mmengo ng'awerekeddwako mumyuka we Honorable Thomas Tayebwa wamu n'ababaka abalala nga baaniriziddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga kw'ossa omumyuka we owookubiri ow'ekitiibwa Waggwa Nsibirwa era nga bano bagenze butereevu mu ofiisi ya Katikkiro mu mboozi ey'akafubo. Oluvannyuma bavuddeyo ne boolekera mu bimuli bya Bulange Mmengo okwegatta ku babaka bannaabwe ab'enjawulo ababadde bawerekeddeko Sipiika. Bw'abadde ayogerako eri ababaka bano, Katikkiro Charles Peter Mayiga abasabye nti bwe baba bateeseza eggwanga essira balisse nnyo ku by'obulamu omuli okubunyisa mu malwaliro ebikozesebwa omuli eddagala n'ebirala, ate n'abasawo basasulwe ng'ekimala ate basasulwe nga mu budde. Tuteekwa okusoosowaza ebyobulamu kubanga omuntu omulamu yaba n'ebirowoozo ebizimba eggwanga era omuntu omulamu yasobola okukola ebizimba eggwanga. Okulaba amalwaliro nga gabunye buli mu district ate nga galimu ebikola ebyuma eddagala abasawo ate nga n'abasawo basasulwa bulungi baleme kuwankawanka. Ayongedde n'abakalaatira nti yadde nga bannabyabufuzi bakendeeze ku byobufuzi wabula bafe nnyo ku birala ebiruma abantu. N'ategeeza nti wakubaako ekiwandiiko ky'abaga akisindikira ababaka ba Paalamenti nga kirimu ebyo Buganda bye yeetaaga naddala ebyekuusa ku by'empeereza. Muli bannabyabufuzi naye tubakoola ebyobufuzi bibaleme kubamalako mirembe nga byokka bye mwogerako. Mwogere ku nsonga endala enkulu eziri mu ggwanga kati nga bino ebyobulamu ebibaleesewo. Mwogere ku bintu ng'endya y'abantu, amazzi, okukola dduyiro. Twagala okuzimba omukago ne Paalamenti ya Uganda nga bulimu ekiruubirirwa eky'okutumbula ebyobulamu munaddala nga tugoba mukenenya mu Uganda gwabiri. Ye Sipiika Nnaalongo Anita mu kwogera kwe asimye Obwakabaka bwa Buganda olw'okuba ekyokulabirako ekirungi era ng'enkola zaabwo zikoppeddwa nnyo obukulembeze obw'ennono obw'enjawulo. We do this in Buganda. Next time you go and ask the Emor of Teso, the Chabasinga of Busoga, how best can we work together to support this country? It is a very good initiative from Buganda and we want you to roll it over to the whole country. Ku nsonga y'okulwanyisa mukenenya era ng'omulamu awo gwa Ssaabasajja Kabaka bwe guli ogw'abaami okuba abasaale mu kulwanyisa ekirwadde kino, Sipiika akikkaatiriza nti abasajja be batandikiriza ebikolwa ebivaamu mukenenya okusaasaana. The theme of today is men are stars in the fight against HIV/AIDS and save the girl child. And of course it is the men also who start on these girl children. So I am happy that these men are the ones who are stars in fighting the HIV. Oluvannyuma Sipiika Anita nga yanjudde tulya Bukade Ataano nga zino zivudde mu babaka ba NRM abeegattira mu kabonda ka NRM Parliamentary Caucus kw'ossa obukadde 5 ezivudde mu babaka ba NRM abakiikirira Buganda wamu n'obukadde obulala 10 era n'asaba ababaka okukola ebiyamba abantu be bakiikirira. N'ababaka ab'enjawulo nabo boogedde ku kibawalirizza okuwagira enteekateeka y'emisinde gy'amazaalibwa ga beene. Kwe twavudde okujja Right Honorable Speaker nga atukumyekumye okujja okwongerako amaanyi ku mulanga gwa Ssaabasajja ogw'okulwanyisa okumaliriza akawuka ka mukenenya. Era zonna ssente singa tuzitereka zisobola bulungi okukuza ekitundu kino. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale.